Pulezidenti Museveni yanyiigira ku lwakasiita bwe twategeka okwekalakaasa nga waliyo abagenyi. Kirabika kyatuyigiriza kubanga singa tekibadde ekyo basebo ne bannyabo ekyamazima tubadde tugenda kweggalira. Naye olw'okukuuma ekitiibwa ky'omukulu pulezidenti yatusaba nti ne wabangawo obuzibu tulinde abagenyi baveewo tuwaanike obuziina bwaffe. Yo naamwe ebadde ku lwaffe nga basuubuzi. Naye ng'ekyabadde kigyonoonye basebo ne bannyabo tekyagudde bugwi, kirudde nga tukigoberera. Ensonga mukama wange z'abagambye enkulu nnyo nti ng'olese okubanga ebintu ebiri investor Ministry of Finance ne tubagamba nti mwonoonye emirimu. Abantu bano Abachina be mwagala okuprotectinga, ekisooka ekisingira ddala n'obukulu tebalina trade order. Batunda eddaziini, batunda akabokisi, batunda n'empale emu. Kati basindika bambega baabwe ku maduuka g'abatunda engoye ne bakubulira ssente z'olamuza ne bagoberera ne bakutwala ku maduuka ge baguddewo. Basebo ne bannyabo, eggwanga lino lirina amateeka ge lyakola era twagabajjukiza mu biwandiiko byaffe ti investment code eyakolebwa eri amended tekkiriza eyaweebwa license okubeera mu nnamakolero ate okugulawo edduuka mu kikuubo wadde Mbaale wadde Masaka, naye baavudde ne ku maduuka ne bagula obumotoka obutono batambuza engoye eggwanga lyonna. Bano abasuubuzi ababadde basuubula mu millions bonna babagobye mu business. Ensonga eyo ne bwe yali badde teyatumaze kugaana kintu kino, sooka weebuuze nti abantu bano abakoze empale ezimatiza gavumenti naddala ow'ekitiibwa pulezidenti nti katuba protecting bagenda kukola mirimu ki? Baava mu ttayiro, bavudde mu bikadde, bavudde mu babagobye mu mirimu gyonna omukyayina anywedde. Basebo ne bannyabo, Amini atasoma bwe yali agenda ebyenfuna yabikwasa baddugavu. Abayivu ba PhD ebyenfuna babikutte babikwasa mu China. Ani ayinza okukkiriza embeera eno? How do you do this? Economy gy'osanze mikano gy'abaddugavu ogikutte mu mikono gy'Abachina ng'olaba. No, tetugenda kukkiriza n'akatono. Twagala batutwale na mpingo okutukkirizisa kino. Ogende nga wayavuwala ng'ensi etegedde nti olwatte omwami nalumanya n'okolawo ki. N'olwekyo ekitugaanyi kitono nnyo okulangirira abantu baffe okubeera nga bavayo beekyange. Lukiiko lwa Nnaamu kino nkyogera na mpola era ekirungi nkyogedde na mu lulimi Luganda nti konteyina ebadde egenda okusasulira miliyoni nga 10 mu 12 egenda kusasula miliyoni 405 ku musolo omupya. This is what it is. Who can bear this? Si kyakusolooza musolo kye tuwakanya kyakukozesa musolo kukwata ekonomi yaffe giguza Abachina nga bakulimba. N'olwekyo tubikooye enough is enough. Singa tekibadde lukiiko lwa Nnaamu tubawadde omukisa gumu kumala ensonga zino nga n'olukiiko bwe lugenda mu maaso bwe luggwa. We are promising fire. We are not going to tolerate this nonsense. I'm sorry to use this vulgar language, but what else can we say? Mwebale nnyo. Ndi mwogezi wa United Attire, ekibiina ekiddukanya ogw'okutunda engoye mu Uganda mwonna ekya gavumenti. Tuli ku buzibu bw'amaanyi. Tujjiddwa ekigambo kye bayita value essaawa ya kaakati. Twafunako omukisa emyaka nga gigi emabega ko mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga nga twogera kugamba ku busuubuzi nga bwe butambula. Omuswa President yatugamba nti nze nabagulirawo emikisa ne mbaleetera amafactory mugakole muganye ne mugenda mu kamooli gye muyitira naye mu kamooli gye mwewanise nja kubakwata mbakole ki mbatugireyo. Ekyamazima essaawa ya kaakati aze ne tumubuuza ogenda kututugoota n'aganze sikyalina maanyi gagoba muntu ntokola mulimu guno
naye ngenda kwongeza omusolo nga bwe nsobola omulimu ogukole ki oguveemu. Essaawa ya kaakati tubadde emabegaawo kambagereze ku kigambo ekikwatagana ne jiini, nga jiini ewa $1.7 olwaleero okutandika nga 1 January bagyongeza nga jiini ewa sente entono ewa butundutundu ewa $4.2 bumeka 2 neyambuka ku 5 kisinzira kika kya jiini. Kitegeeza nti omusolo gweyongedde emirundi egi ku mpale. Empale mbadde njisuubula nga wenjireeta wano nga gavumenti emaze okunzijjako sente nze yagirwanirire nenjireetera sente. Gavumenti ng'etwala 4,500 nga nze nfunako siringi ebi ku mpale emu, kwentetenkanyiza rent, kwentetenkanyiza buli kintu kyonna. Wenjogerera kaakati gavumenti eyagala $1.5 gwe beetwala ku mpale, nze sinnajjako byonna bikoze. $1.5 gw'omuwejjere gavumenti gwerwanirira ogenda kwambala. Mulindeeko eddakiika emu oba 2 mu myezi 3-4 mujja kulaba ku mabina g'abantu wabweru awo nga tebasobola kwambala, tebasobola kwetuusako olugoye olw'ensonga empale bw'eneerinnya ebbeeyi emmere tagisobola, okwambala kwanaasobola ejja kwata kusobola. Naye ekyo kiraga nti indicators zitandise okulaga tulina okuva mu mulimu olw'okuba omusolo gutandise okukola ki. Omukulu yakugamba agenda kutugirayo, atandise okuntugirayo nfiire waggulu nnengejja obugere. Naye nga Lwaki lwonna aluleese akireese olw'ensonga nti omukyayina gwe yayingiza wano President tumuwanye ekitiibwa yatugamba munyambe temufrustratinga birowoozo byange ebyokuleeta ba investors kubanga nze mbeereetera. Ffe tuli ready 100% okolagana n'abakyayina abo babeerewo naye bafune ground yaabwe. One of Dealers in Used Clothes Association, and we have about 3 issues. Number 1, we have been, over time, we have been pressed. You will be surprised that every 2 to 3 months, I think we have become part of media. We have increments every 3 months by URA. The increments come in form of 5, 10, 15, 20 million. Right now as we speak, if you move down there where we are working from, there is no business. People have moved out of business. Who has taken them out of business? We have 2 players. Number 1, Uganda Revenue Authority. Number 2, the Chinese. I don't know whether Chinese get licenses to invest now in used clothes. As we speak now, you will be surprised that 75% of what is being brought in is being brought in by Chinese. For 2 major reasons. Ugandans can no longer compete. Why? We have actually found out that the Chinese are even paying less taxes using some shell companies that have tax waivers and even holidays. So now we're asking the country, do you want Ugandans to do business or you want us to leave this nation to the Chinese? That is one. Secondly, we have an issue of the native Ugandans who are now even not buying the things which are being brought in by Ugandans, but they even cross and buy things from Kenya. I would rather buy something from Kenya, but not buy from a Ugandan who has bought a container here. Does that make sense? Wear tiles. I would like to, they have appealed to, we have written letters to URA and to Trade and to Finance and to Parliament. Mine, I would like to appeal to the President that us, the ones that he calls Bazukuru, we have been starved. We are beyond that. We are beyond a point of survival. It has become so much, such a burden to us that we have come from the universities. We have looked for jobs. We have failed to get businesses. We are now being, we are being taken out of the businesses. We appeal to the President that we cannot all go, and we do not want to go to Saudi Arabia and to Oman to work for those people. We would rather work for our nation and work for our country. This is the